mikwano mbaliza ku program watano batula Miss Kazi Gloria na Kazi na yini sanyu eyakowa stress dona maso na yini kabina omumamba yasituka omubwati ku ABS TV mikwano mugabo mutya abantu mwina mukulikeye mu weekend ya kututeta weekend ya wademu n'ebizibu bingi abamu bafunidemu amasanyu abamu bafunidemu ennaku tujja kuba tubabulira kuba mulamagonda kolwayo guli ku weekend yabaddemu ebintu kwegamba betulaba nga siriki si birungi most especially mu bakozi abawaka naye nga mikwano abantu bekama okyambabuuzaako mugamba mutya mukulikeye mwenna olunaku lwajja babadde mu makanisa ag'enjawulo naddala babadde wano ku kyaki yaffe ekawala Revival Christian Life Church mukulikeyo nnyo mubale kikwasaganya abakatuliki abaprotestant abanokolere mwenna gye mwabadde nga musinza mukama katonda mikwano mukulikeyo nnyo nnyini ddala leero mbasomwe naye nga tuba tuyingiddewo ne mwana mulenzi bamise Emma emabega wa kamera tunawo Gloria emabega wa kamera tunawo Shibabu praise tunawo na Shiv mwalinyo tunawo wali ali Shafiki mu control room yakikwasaganyiza olunaku olwaleero bannange yoni n'omulamu asimanya bagunakwata nnyo ku bakyala oba ku baami olunaku olwaleero kwegamba lwe ekintu ekyatuuseewo ku weekend omukyala omu yagenze naleka omwana we ewaka oluusi tuleka abaana baffe ewaka tubalekedde abakozi tubeesiga omanyi nti n'omuntu omukozi oba omulekedde omwana wo oba omanyi nti munnange maama wakubiri okitegeera naye kati omukyala ono kyeyakoze jjukira omukyala bamukutte nga ayonsa omwana w'omukozi kamera zimulaba zamukutte nga zimulaba nga ayonsa omwana wo mukama we kyokka nga alina akawuka akaleta siriimu bannange n'ogwa ku muntu oyo simanyi kyoyinza mumukola gwe mwennyini ojja kuba ng'osindikira message ombuli eki kyosobola omukola osanze omukozi ali ku mwana wo ayonsa naye ng'alina akawuka akaleeta obulwadde oyinza mumukola ki mu butuufu ddala oba bamukolere ki oyinza okuba nga tolina mwana naye n'ogaba nayinze n'abawange oba si kyo omuntu oyo bamukole bwe bati bwe bati oba bwe bati ojja kuba ng'otusindikira message ku 0882 34 tulabe bwe tukikwasaganya bannange obukambo buli awo mbamanyi muli banyiivu naye nga mikono tuyingiddewo ne Sheikh Dalausa akulombera edduwa Sheikh Dalausa wa mukono seta bwena amwetaaze osobola mukubirako enamba gyolaba mu kabox aka brown 0700 0700 present wali luzungu 0700 883 kyenda mwemu omukubira mubuuze Sheikh kino okikola otya nakugamba ne bemba sikugambye omukubira omubuuze ti Sheikh Dalausa kino osobola kinkolerako oba tosobola kinkolerako okitegeera mikwano gyaffe mwena streaming live tubabuuzizaako mubale kikwasaganya mwena abasinzira Oman Qatar ne mbuuzaako David ogamba otyawo mu America webale kikwasaganya webale kuba ABS TV webale kwagala Gloria ng'omuntu webale kunjagala nkubuuzizaako mu Australia ogamba otya webale kunjagala mwena mikwano abasinzira yonna social media mwebale kutwagala wamasoko nsabulirawo akanyimba kaluyima akagamba nti gwe nafunye tulabako tukikwasaganya sabula akayimba ako nekaweza ku mikwano gyange mwenna ab'emityana mugamba mutyamu abagamba nti mu butuufu Sheikh Gloria tetusuba nekaweza ku mama Sinsia hawe kyebando ogamba otya webale mukwano naye ng'olabye n'obulwadde ogamba nti Gloria ni mulwadde naye so sorry for the accident tujja kukunoonyako tukulabeko naye ng'abantu bambi they complain mu butuufu bw'okeera enkya n'osanga house girl ng'ali ku mwana waayonsa naye ng'alina akawuka akaleeta obulwadde oyinza mukolera ki ono agamba nti baby you're smart today mukwano for sure she needs to be prisoned okubeera nti amusiba simanyi oba kiba kiweddewo ekyokunnuma nze Jennifer Masanafu nze mukuba akayondo n'afiirawo oyo ye Jennifer Masanafu yagambye nti mubutuufu nze tonyumiza mukubirawo akayondo n'afiirawo nagambye nti ze Western Tiana nze nkutta siina na buzibu nkuttirawo bannaye abantu bakambwe ono agambye atya ndikiriya sina buzibu
batwala maiti era kisanga atakidde nkigobera ddala kigendere ddala wala kubanga tayituuka naye buula obulamu bugamba kiperezaayo akayimba ka Kenzo enesitenemazaamu Kenzo namukubye dda sisobola muddamu Kenzo namukubye dda bannange nembuuza ku asasira Andrew ogamba otawe South Africa agamba nti kwali nnyo webale kikwasaganya obufaananyisewo omulabe nti ategeeza nti kwali nnyo nkulabe mukwano webale gibeerako ogamba otya we South Africa mwebale kikuba eyo kantantantanze hello nkukute waje kale nawe gye baleko bosanga omukazi ng'ayasa omwana wate nga munnange mulwadde omukolera ki sabanange kale nesawa eno mpulira obusungu infact oba simanyi endowooza ekisalina oba just ndi musanyufu kuba ekintu ekyo nempulira nga tekozijja ate simanyi gye ziva kwegana ofuna nesi naye nga mu butuufu bwe mbeera nze simanyi na kyensobola kukukolera simanyi hello nkukutte olindabidde sorry hello kale sobonayo gyeba kituufu kane maji kuba bamutemu kayimba kimukwano ndi muna Uganda linananana alright mukono tujja kulaba tukikwasaganya kale esimu efreezinze bannaye musooke mundekemu esimu efreezinze onagamba atya nsomayo omuyeka kale amanya gange yenze nakayimba saba yakayimba ka Henry Mwangi toli ku mulamwa Hajara njagala omuntu wali ku mulamwa hello Gloria webale kuweereza kale thank you dear oh sorry mukwano sorry oh hello Gloria webale kuweereza baby ngayo smart today kati kumulaba ne Gloria nkubulire nze ne musanga nga amuyonza walai Gloria oyonze mutuga okyazanya abakazi batemu abakazi baziwa abakazi batabu nyonyonyonyonyo wamashokopaya akayimba zeshoke nemaleko siturese sagala bintu binsumbwa bimalako bizibu bimalako naku bimalako bichi byonna zesagala kumanya naye nga mikono nonya kushake the loss abenga akulombereddwa ku bintu ebyenjawulo abakyala bagala okufumbirwa abakyala nga obufumbo bwagaana omwami akugoba enkya neggulu takyayagala kumanya baga tazikubakubamu balala okitegeera okwata tagendangako yadde wammwe naye balagiriza essaawa eno okwanjula be bangi omuziki guwaddeko bananga mu addicted to music nze bananga entabuka ino naye nga mukwano kyonna kikiri twakugambe gwe wenna yeetaze okukola ebizigo ebirungi ayimina okukola sikini ennungi okukola akasusu akalungi okubeera n'akasusu akaweweera osobola okubona kuba skin solutions ku 0704 60 42 03 0704 60 4203 abakazi abate banange you ladies bobanga n'omukazi nga house girl wakiri mutege kamera you never know asobola okukola omuntu omwana wo ebintu byetasobola kumanya omwana oluusi abeera muto tamanya tasobola nakwogera nabeera nga oluusi alina ebiddagala byamuwa buli lunaku naye nga tomanyi bimulidinga ku ki tomanyi kiki ebigenda mukola naye nga gwe tomanyi bwakumona mami omwana yasiibye bulungi ate abakazi abamu tebatawana kukebera abaana baabwe nga beebase tayagala kumanya akooye nnyo agudde eri sente tezisinga mwana
bannange nti wankubenyanda wampeezinze nze mukuba nze madrin egaba okubolooza kimujjako she just beats and she goes kyetaaga kutta obeera musangwe bannange akamba atya Gula mukwano kyebaleko Irene nkubulire omwana nga wange mazima nze olaba bagenda omunzijjako mbomutwala abapolisi bawa nga mutuze kubanga obusungu bwe mba mpulira ssaawa eyo mba seetaaga kumanya kirala kitegeera gulo nze poliisi egenda okujja bagenda owooza fulufutto biki nze nga namwetugidde dda ate mba nga namukutwani bebi seetaaga kirala seetaaga nakiyambi omwemalira kubanga nze simanyi bwe musangira ng'alina akawuka abeerako nno nga talina akawuka naye ng'alina akawuka mabeere naye nze simanyi nakumanya gulo mu butuufu simanyi ssaawa ekyemukolera naye nze kyemmanyi bagenda omunzijjako nga mufu wajjo bagenda omumujjako nga mufu When I got time, how are you doing? I think it's good when you kill her because it's bad. Banange akabyewo n'amaziga nampeereza obuntu obukaaba amaziga so abantu banakuwavu ku kintu ekyo abantu manyiivu bw'obeera eyo omukwano ng'olina omuntu ewaka omukozesa tomanyi kyali tomanyi kyasobola kukola mwanawo tomanyi kyasobola kukola famire yo tomanyi kyasobola kukola bbaawo tomanyi kyasobola kukola muntu yenna so just be aware nti omuntu oba omulese ewaka tomwesiga nnyo 100% okumulekera buli kimu okola biki mutege kamera ng'abagundi bwe babakola abawalabu mutege kamera abeere ng'omanya everything ekikwata ku mwana we gweokomawo okebere gundi zo zonna data zo okebere buli kimu ekyabaddewo olunaku olwaleero n'okebera nti mwana wange leero yabadde ata ono yamukoze bw'ati ono yamukoze bw'ati ndowooza abakamera mugenda kweyongera okufuna ku ssente sokoka kayimba ka kivumbi tugende mu bulango bwa bosi wange natekamewo chokmamoli akayimba ka pisikoya nenkaweereza ku mwana mulenzi nekaweereza ku asasire nkubuuzizaako asasire nkakuweereza nyo Andrew akayimba ako nti wakansabe thanks so much for watching the program twabagambe nti abagala Sheikh Dalaus munoonyeko ku noti 7008823 91 yes tuba tukomyewo ate nga tulumbiddwa ne mwana mulenzi agenda okuyingira wano mu studio olunaku olwaleero tetukyayagala masimu lwaleero we tuba tugambe nti kati sawa yakuteesa tuteesa nebikola ki netukigala Skin Solutions twabagamba abagala okukola skin ennungi abagala okugyamu embalabe abagala okugyamu binnamakula osobola okukubira ku bantu ne babeera nga bakikolera 0704604203 so konterera akayimba ka mwana mulenzi ako tulabe ate ekigenda mu maaso mwana setula Celia Egono ogamba otya mwana mulenzi mozigalidde silaba kankugulirewo sigulirawo nawe bulungi naye ngaoli bulungi akaviri ke kakalagirwa kala yeyo yaba beauty terimwero gwe bayita beautiful bagamba batanga mwana ina ka skin kaba black beauty she's what black beauty because of it so maybe byabalungi sibyesibako naate oli mulungi mwana wattu ensi yonna ekimanyi nti Gloria mulungi bwotegambako nti ndi mulungi olwoza lwakwana naye niwebuuza kuba tulaba akaddeko katudduukiridde abalabi ba ABS TV amanya neddoboozi nze Efra Bismarck nanyini ki nanyinigwo muziki yes okay so mwebale kubeera mwamula wa ABS TV mwebale nakuwagira Ugandan music. Alright, sofa mwana gwe ine nyimba mmeka kuba akaddeko katwide akakayimba kadyako ka mazina nsetula masetule ntyabula matyabuzo onyama simanya onyenya chiwato olinga Gloria onyenya akabino olinga Gloria wachi wanteekamu
Kayimba ako nakakola mwaka gwedde but 2020 ninayo akayimba kapya bakaita ebintu byo. Ebintu byo ebyani kati soko tuyimbiremu akapera Sembeze n'ebintu byo I wanna touch your body Sembeze n'ebintu byo I wanna feel your body Njagala nji feeling Love you nji feeling love Inka feeling Akabugumo konka feeling Alright. Call me Bismarck. So Kombolire, who is your manager so far? Sirina management. Sirina manager no wonya. Njaniriza. Ojaniriza. Oyagala manager mukazi oba musajja? Na abazze kastabera. Abasajja tubacha kwa manager abakazi, they manage you all. Bino biba bya muziki. Bwe mutyo mweyisaako. Nedda bambi. Anyway, so webaze ku bantu abasinga okuteekamu ekintu kino abasiza okuteekamu gundi ya music nogamba mu butuufu tolina kubeereddewo mu music nogamba omuntu ono ateekamu ssente mu kino na kino na kino webali okusookera ddala njagala okwebaza producer wange Jacob producer omwebaza akola byaweerere era nkolera nsalirako ntumira ku Dan Magics nenjagala okwebaza nnyo ne girlfriend wange ambeerera yakute ate wakubeererawo muki akubeererawo muki era mukuteekamu ssente tomanya akubeererawo mukise tonsokola girlfriend we yaani kale omuyita Mbekeka Harriet naye mu butuufu naludde okulaba abayimbi ajja wano n'omubuuza girlfriend we Mbekeka if you're there and you're watching omwana ono akwagala kuba abaana ba music tebasobola byogera omuleeta namugamba banange olina abakazi bameka ajali eyo I know nze mumanyi yemanyi kale imagine yemanyi babeerayo nga kinana batunula banange era yense banange Mbekeka you're lucky omusajja ono akwagala era oba omuteekamu ssente muteeremu ddala lwaki tafuuka manager wo kugambye tateekamu ssente kugambye ambeererawo sigaye nti ateekamu ssente nze bakimanyi okubeererawo byonna aba abisobola noonya management noonya manager gwetusobola okukolagana naye obulungi oli wabirala business wabiki wabirala like osobola okunnyonnyola nogamba that girl mu butuufu Gloria mu nsonga ezikwatagana ku kino bwe kityambeererawo mu kino bwe kityambeererawo mu kino bwe kityambeererawo awo tuveewo nga fresikini awo tuveewo ennyimba ziri bbiri zoyina sofa wafulumiza ebintu byo then ne luno otyebula matyebule luyimba kyolusinza okukolera lwogamba mu butuufu zino ennyimba bbiri this is my favorite song ennyimba zonna nzaagala naye akayimba k'ebintu byo kalaba akayimba si kabi akayimba si kabi naye nze ŋŋamba wandibadde osiibula n'obasiibula entreka y'akayimba ebintu byo netubeera nga tukigaliraawo abalabi ba ABS TV mwebale kuba nga mwagira Uganda Music mwekumireko mweyongere okunjagala nze Emperor Bismarck social media handles zange zonna contact yange elizo 787 4898 26 osobola okunkubirako ne tukola business singa wateeka kukola erinnya mahait kubola bwendi wano ndi bwenti naye nkola bwenti okolera nga nkulengera oli muwanvu abantu bakusekerera if you say such oli muwanvu kati imagine oli muwanvu bwenkola okukulengera eno nikwana music ABS TV Monday to Thursday abadano batuula nga tukikuba tukifa bakula with me the Miss Calvi Gloria Nakasi nanyine maaso nanyine kabino mambe yasituka after the song of this guy tujja kubeera n'akayimba ka osulewa jemo kwano ngakayimba ko kabasibula mu kusula obulungi mwena abakibaddeko tubadde mwana mulinzi Emma emabega kamera Mr. Gilbert abaddewo nnyo kikwasaganya Sylvia wali mwana muwala ine erinnya ezzibu Gloria is around. Area Gloria is already there. I can't. Mackenzie, then Nashib, Sabaka. Manangetina ne Shafik, wali mu control room ya chikwasaganyiza. Let's do it to Amenti. But waka Emma ya sauce.